video buyitiŋŋana naddala ku TikTok ku mukutu gwa TikTok bugenze buyitiŋŋana naye nga bukwata ku basajja obutagwa bakuli. Omuntu omu yagenda n'avaayo n'agamba nti omusajja agwa ebbakuli aba musiru, amagezi aba yagaleka mu ttooyi, abamu mwakiwagira, abaasinga baakiwakanya. Abawakanya nonna baagala nnyo kubanga bamanyi kye bayita omukwano, nti ebbakuli erina bwesumulula omukyala. Kyala kasita omugwa ebbakuli ne bw'aba abadde tamala, ne bw'aba abadde taleeta mazzi, gakola ki? Gajja. Omukyala bw'omugwa ebbakuli ayinza okuleekaana mu maloboozi ag'enjawulo, ayinza okufulumamu amaloboozi ag'enjawulo ng'omugudde eki? Ebbakuli. Gwe munnanga ali eyo omusajja nga takugwanga ku bbakuli, kkiriza nti otuukanako ku ntikko ya mukwano. Wabula leero genda omugambe nti bebi gezaako kino, mpulira njagala ongwe ku bbakuli, owulire obuwoomi obunaakivaamu. Ky'onoowulira ky'obeera oyogera, kimugambe tomutya. Mugambe bebi mpulidde kino na kino na kino. Bw'oba onyumiddwa mwebaze, mugambe thank you mukwano. N'olulala okolanga ki? Okulanga bwotyo. Omusajja ng'olina mukyala wo naye ng'omwekengera mukyafu, mugambeko bebi weeyonje, nina ak'enjawulo kenjagala okukola ki? Okukolera. Ajja kwebuuza kaki? Ayinza okubuuza kiki? Mugabe mukwano njagala kunnyunako naye nina ekintu ekikola ki? Ekinziiza okubeera nga nkola ki? Nkununako. Mbadde nsaba okitereeze, njagala nkutuuseeko ku ntikko ofune ky'olinyako naawe. Ne bw'oli nkyawo oba ne tweta kiri kusigala mu mutwe gwo, musajja oli yankola akantu. Omukazi n'omugwa ebbakuli omulekera ebirowoozo omutwe, ne bw'aba afunye omuntu n'akola naye sekisi emabbali, ajja kujjukira agambe Josh yankola bino na bino, nanyumirwa. Kale singa naawe obinkolako mutima, bw'aba asobola okwogera ajja kugamba sweet njagala kungwa ku bbakuli. Ayinza okigamba n'omusooza oba n'oseka. Manya abasajja eby'omuwemito, n'oseka n'olowooza nti oba akireese mu kusaaga so nga ate akola ki? Akyagala. Njagala nkubuulire ebbakuli kye kimu ku kifo ky'omukyala awali ensibuko y'omukwano. Wali otuuseeko mu mbeera nga olinga afa naye nga tofa, oli mu buwomi obw'enjawulo, olinga afa, owulira nga agenda okukola ki? Okitegeera, naye ng'ate oli mu kukola ki? Oli mu kunyumirwa. Tosobola kinnyonnyola okuleka nga okituusemu n'okola ki? N'okiraba. Abakyala abamu batyo bagwa ebbakuli lwa nsonga nti abaami abasinga temumanyi kuzigwa. Ogenda n'obutikirayo omwago gwonna amalusu ne gayiika. Omukyala waba jasika bulungi erinnya ne likuwona ku nfuli. Jjukira kasita okoonako bw'oti n'obeera ng'asika waati toluma era tokozesa mannyo. Bakuli bakozesa ki? Lulimi. Kasita onooluma enfuli z'omukyala tagenda kuddamu funa ki? Feeling gy'oli. N'okumugwa ebbakuli tajja kuddamu kukikkiriza. Ne bw'aba oli gwafunye agenda kugimugwa bulungi, naye nga gwe yasooka wakimutuusaako ajja mugaba bebi saagala, so ng'ate kyandimunyumidde naye ng'ate gwe yakimukola mu kusooka wakikola bubi. Bw'oba okola ekintu kyonna kobe mukyala kikole n'obwegendereza osobole okukyagazisa oyo omuntu gwokola ki? Gwokikola naye. Nze senga Mabirizi nakugamba oba tomanyi bintu bya mukwano toli serebu. Kati nze ndi serebu, senga waba serebu. Njagala oveeyo nnyonnyola ebbakuli nga nze wendi nnyonnyola obuwoomi obuli awo tobumanyi. Omukyala oyo yavaayo ku TikTok n'ayogera, senga nsobola omutega omuntu wange nandibadde mumutega n'amugwa ku bbakuli n'awulira obuwoomi obukirimu.
ebbakuli gitwale nti osiisemba otaddemu buli kirungo okuzitesitingako nga zibuuma. Jjukira gwe omukyala kyowulira n'omwami kyakola ki kyawulira. Nze mpa waggulu nga ngamba nti ebbakuli nnungi kubanga kyekimu kusunula omubiri gwaki gw'omukyala. Lwaki nnungi? Olulimi lubuguma. Sajja tuteekako olulimi nga lukola ki lubuguma. Jjukira akabugumu ako kalina engeri gye kasaanuula omubiri gw'omuntu. Kyekimu ne bana abasajja abamala amangu oluyingira bwaki munda n'asika ku ly'ebbugumu ng'aleekaana ng'olwakola ki amaze. So nze nkolekitinga bano abagamba munne ebbakuli mbi era gigwa abeera musiru. Bw'oba ogwa ebbakuli omanyi kye bayita omukwano, ate baba bagikugwa omanyi kye bayita obuwomi bw'omukwano. Byonna okola ki obitegeera. Nze senga abaserebu senga amabirizi abakyala eddagala ly'amazzi weeriri, ery'okusika weeriri, ery'okuwooma. Wali obaddekawo naye nga buwala etujja ebisulo bikusulaasula, jangu kuwa akalagala. Omwami we ne waba tamanyi kyakola ojja kukola ki? Akalagala kano kajja kukolera. Ne waba tamanyi kuzina just okakwata bukwasi n'osiigawa n'osiiga wansi ajja kuzina. Ogenda kunyumirwa omukwano, ojja kunyumirwa ki omukwano. Kana akalagala omukyala kajja kukola ki? Kajja kukolera. Nabagambye ebigaaga kintu kikulu nnyo. Eddagala erikola ebigaaga byejje lino nekijja nga kigazi bulungi nga kiringa ki ekikoola. Abakyala mukole biki ebigaaga. Nsangibwa Mulago 2 opposite ne church ya Kakande ogenda okunsanga 0-3-7-14 gyoboyitako okunsanga. Mbatumiddeko mwena abamikwano gyange Mansur enkutumiddeko yonna gy'oli. Nze senga mabirizi senga w'abaserere mbeere bulungi mwera.